Kano ke kadde kennyini okutuusaako embeera y'obudde era ng'omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero Kabale yabadde ewezezza milimiitazi 7.9. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nga ebitundu by'eggwanga ebiriraanye ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwa kikome, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa kiddedde nga n'awamu enkuba ebadde etonnya era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako olunaku lw'enkya mu alipoota yaffe. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunuulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale enkuba okutonnya, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi enkuba ejja kutonnya nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 30. Kampala n'emiriraano tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 27. Ate eyo yo mu nsozi ez'omu Kabaale tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka mu degrees 24. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu ebiri ku ssemazinga wa Africa, mu Addis Ababa tusuubirayo akasana okwaka, so nga ate mu Lagos, Kigali, Nairobi ne Pretoria tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Byo ebibuga ebiri ebunaayira ekibuga nga Moscow tusuubirayo omuzira okubeera nga gukyagwa era nga n'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku diguri emu. Ate yo mu Rome tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 14. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyeenye y'eggwanga, n'olunaku lw'enkya tulindirire wano wokka ku Star TV okutuusaako embeera y'obudde.